tusiime omusumba waffe w'abavubuka Musumba Yosefu Sendawula wamu n'omukyala twebaza Katonda Mukama bakuumye era musajja mujasabiggu mu nsonga ya Bayibuli ne mu nsonga ey'obwakatonda. Olwekyo twebaza Katonda olwekyo. Nja kuddamu nate okwongera okubaaniriza mwebale nnyo okujja mu kkanisa, mwebale nnyo okuba nti mwewaayo okubeera nti musinza. Mukyala abadde ambuuza abantu bali ludda wa? Ne mugamba nange simanyi, naye abantu baffe bajja Sande emu ne babuuka 3 n'akomawo n'abuuka 2. Simanyi oba ekyo Sande akikoze atya, naye twenda kikkiriza nti nno senga mutafa abooluganda bonna bajja mu saaviisi enekkanisa jjola bulungi n'ey'okuli naye era bwekyo lwakwata abantu tebabeera consistent naye nga tutera okugenda mu maaso. Mukama ffe yeebazibwe. Mugisha tatisa okulaba ne muwala wo tumulengedde, oli musajja w'amaanyi. Amiina, Mukama yeebazibwe. Kale kakati twatandise leero obudde ne butukutte nnyo, njageza okuba nti tematema ebintu ebiwerako ddala tukwate obudde lwakuba tulina abagenyi mu saaviisi eddako. Bali balimu mu saaviisi naye basobola gi saaviisi ey'oluzungu nekikinamutawaana tulina bwe kityo. Naye njala okwebaza Katonda olw'ebintu Mukama byatukoledde naddala eno wiiki yetukubya amabega. Wiiki eno twasobodde okumaliriza omulimu gw'okukola ebbatirizo lyaffe eriri wano. Simanyi oba walayo ku bifaananyi ebyo bagikoze nga bulungi eringa nga swimming pool bwe yandibadde. Omulimu ogukumpi kati guwedde okuteeka mu tayiro. Kati olunaku olw'enkya tujja kuba tugigezesa okulaba nti wesobola okufuna amazzi obulungi n'okugafulumya. Kitegeeza kino otunawotandisa okubatiza kuba tugenda mu njiri guno omwezi gwa Maachi tugenda kubuulira njiri. Bameka bagenda okugerawo mu kubuulira enjiri guno omwaka. Mukoze bulungi. Twala mwewandiise bannange tubuulire enjiri. Mukama yeebazibwe. Oyinza kikkiriza nti no ku mulundi guno abagenda okubatizibwa abaana abalokose n'abo abanaabeera bano mu kkanisa tuleme babatiriza wano. Katonda si mulungi, waliwo enyirigiri wano. Twebaza Mukama nti era olunaku olw'enkya Mukama wange ali wano IBC chair. Olunaku olw'enkya tujja kuba tugezesa amazzi bugenda okutambula plugging system. Tunaba tukimaze ekyo tulongose bulungi obusigadde bututemeteme mpolampola era mweno wiiki eno kapeti yaffe erina okuba ayinza okuyingirawo egenda okukabalinga wano obulungi tugende mu maaso. Tubaze Katonda olw'ekyo kubanga kirungi ekyo. Ate n'ekirala ku nsonga ey'okuzimba ttiimu ezimba baasazeewo enjaliyo granite bamungobesezza abanga mabukala zonna mbi zijja kubeera feeke negonda ate nandigambye ntya kateebeka tugenda kukoza tayiro nate era ndowooza ttiimu yaffe genda kutera okunoonya tayiro ezinagenda wansi tuleke ekkanisa ffe ebanga erabika nga bweyina okubeera. Mpozi n'ekirala sound room yaffe naye egenda mu maaso kuba tetereezebwa. Twafunamu amasannyalaze ag'ebizibu wiiki eyaggwa naye Mukama atulira okusaba atuwa omwoyo w'amagezi tumanye ekikukola ekituufu tube nti n'ebyuma byaffe kubanga biri bulungi. Bwe naye bagemaze okutereera tetukuseemu mikisa yaffe empira kuba yoweeri. Mukama tumwebaza nti yatuuka tugiyina wano mu sitowa zaffe. Mukama ffe yeebazibwe. Kujjako mpozi okukakasa kino omwezi ogutandise ogwa Maachi tugenda okubuulira enjiri tukola olunaku lwa Tuesday eno weekend eno okwoza enkya tugenda okutandika. Tubajja kuba tukuŋŋaanira wano ssaawa 3 ez'okumakya tusabe tumala okusaba tugende tubuulire enjiri tukomewo ssaawa ga 7 era tusabe tuleke tuddeyo omwezi gwonna gamba nti omwezi gwonna. Bwe tusobodde okubeerawo tugulire ku mazzi tugulire ku butabo obutwala obutumwa bw'owaayo oba wayo okusaba n'okusiiba abantu balokoke balako mango gebeerenga erokoka. Friday newedde twalina n'overnight wano. Simanyi oba omeka abasobola okubeerawo naye abantu abalamyako ddala bane tubazaamu amaanyi. Temugaana kujja kusaba mujje tusa tukoole Katonda
tweza gamba ngobera bizo ngekubona tebanga kiri mukibana tusabe babana kasera kalungi nnyo ddala ekimukama tukimwebalisa pozi nekisana yosaba kubulira okwandikiza kino olwokusatu oluwedde weekend tukuyamabega omwezi ogwa bayibuli 11 gwa Shabbat gwaggwako netandika omwezi omujja ogwa 12 gwe mwezi ogwa Adar. Lwaki kikulu nnyo omwezi ogwa Adar gwe mwezi ogwa 12 okusembayo mu kana ya bayibuli? Omwezi ogwa Adar mwezi gwa kusanyuka, mwezi gwa kujaganya, mwezi gwa kulabira amagero bya Katonda. Omwezi gwa Adar tujjukira nti nno bagwetanya kweli mu Luganda bagwetanya waliwo akalala naba nkale Oluganda lugizamu naye kati mute Nnabagereka. Kati Nnabagereka Esther mu budde bwe ne kojjaawe oba taata w'omuto Mordekai baasobola okukkiriza Katonda nti embeera gye baali balimu nga abasajja ba Hamani bagala okubasalako emitwe, baakoola Katonda, Mukama n'akyusa embeera era ne batafa. Kati y'ensonga lwaki guno omwezi ogw'12 tetujjukiramu kye Mukama akyusa embeera. N'ekyokubiri, omusajja ono Hamani yagala okutugumbula Mordekai, amuwanike kalabba, amusibe obulago abuggyeko, naye ate bagenda okumaliriza nga eyagala okutta Mordekai ate agenda ku kalabba ke yali amaze okuzimba. Kati guno omwezi tukkiriza Mukama nti abalabe abagala okutta kalabba, Mukama bateeyo kalabba. Abasimye ebinnya gw'ogwemu ojja kubibuuka ate bo babigwemu. Yesonyiwa omwezi mukulu nnyo era sagala osube guno omwezi Mukama mujjukize bino byonna omugabe Mukama nange Mukama nviiraayo. Guno omwezi gwa byamagero ate era mwezi gwa bunnabbi okulaba Katonda waffe ng'atuviirayo obulamu bwaffe. Gamba nti amiina. Kale yatugende mu kigambo Mukama tukoola Yesu, ekigambo tekiwa amaanyi n'amafuta kitambule bulungi ayi Mukama bali muno omwezi ogw'obunnabbi, omwezi gwa Adar gwe 12. Mukama tusaba nti tubeere bawanguzi ayi Yesu nga omuddu wo Esther Kaddulubaale oba Nnabagereka bwe yali. Mukama tubeere abakazi n'abasajja abawanguzi era Mukama guno omwezi ogubonese tubeere n'essanyu n'obuwanguzi mu buli kintu tukwata Yesu. Era Mukama ekigambo kiwa amafuta okiwa amaanyi kubanga oli Katonda mulinnyira Kitaffe n'eby'Omwana era Omwoyo Mutukuvu mwe tusabidde. Gamba nti amiina. Omutwe gw'olwaleero era ekigambo kitawandiikiddwa abagenyi baffe omusumba bamuta Brandon Hendricks yagenda okuli olwaleero mu kisabiseddako yakuyise okukuza abaana baffe mu bunnabbi oba okukuza abaana baffe nga tubateekerateekera ebiseera eby'omu maaso. Bw'obanga oli mukuza w'abaana obanga oli muzadde obanga oli kojja oba oli ssenga oba tubalina lyolimu, tukuze abo abaana batulinaanye nga tubateekerateekera ebiseera ebigenda okubeera mu maaso. Tubalagulirenga abaana baffe abo n'obale oluusi babeera bazibu ne batujemera ne beeteekateeka okuga feesifeesi naye ffe tulangirire bajja kubeera bulungi. Oluusi omulabe ateeka bw'atyo nti abaana babeera bazibu saanira akutega obakolinyire era ebikolimo by'okukolima ebiba byogerera abaana bo bijja kutuukirira. Naye nga naffe tusalewo ng'abazadde bamaama bataata bakujja basenga bajjajja nti abaana baffe tubogerereko ebintu ebirungi. Gamba nti amiina. Gamba nti amiina. Bino kyolaba kati mwana nga yeeyisa bw'atyo omuvubuka mbulakalivu ali bw'atyo ono mwana muwala yeeyita nkulanyakula. Tulagule eri abaana baffe ojja kubeera bulungi, ojja kuweereza Kristo, ojja kubeera muwanguzi. Ffe tulagire bulangirizi kubanga ennimi zaffe ng'abazadde zitonda. Mukama ffe yeebazibwe. Era y'ensonga lwaki ekigambo kino kivuddeyo olunaku olwaleero. Era nsaba nti Mukama atulabe tukwe nange tukuza abaana baffe mu kutya
Katonda. Ensonga esookera ddala naye okuteeka mu ddiiro gye twandise mu Luzungu yagiyise a pattern of apathy. Mu Luganda gye nayise omuddiringano gw'okuddirira mu kukkiriza. Omuddiringano gw'okuddirira mu kukkiriza. Nga abantu bakkiriza naye nga tebagenda baddirira. Tebabeera nga we bandibadde bakkiriza leero enkya ne badda emabega. Bakkiriza enkya ne beekera emabega. Yasomanga Bible chapter 1 kati asoma kitundu kya Bayibuli. Yasomanga verse 6 asoma verse 3. Bagenda baddirira. Naye ng'ate nako kibeera kino kiba kigenda mu maaso bwekityo naye nga kidda mabega. Kati Mukama atugamba tulina okwegendereza obutadda mabega mu kukkiriza ffe ng'abazadde. Buli muzadde badde mabega mu kukkiriza kwe n'abaana nga baddirira nga badde mabega. Oba omuzadde tosoma Bayibuli, tosiiba, tosaba, tonoonya Katonda, toyinza kusuubira baana bo okukola ggwe by'otakola. Kati kitugwanidde nange okubeera abantu abawa ekyokulabirako eri abaana baffe. Abaana bakulaba nga kusaba, bakulaba nga kusinza, bakulaba nga kwenenya, oba balaba bintu birala nnyo eri obulamu bwabwe. Njagala tugende mu kitabo kya Joshua essula ya 24 olunyirwa 31. Tulaba abaana ba Isirayiri nga batandika bulungi, era abantu bano mu lubereberye baali baagala Katonda, naye bagenda baddirira nga tugenda okulaba n'abaana baabwe ne babeera bwe batyo. Bayibuli egamba bw'eti, Joshua 24 olunyirwa 31. Abayisirayiri ne baweereza Mukama ennaku zonna eza Joshua n'ennaku zonna ez'abakadde abaasigalawo. Joshua ng'amaze okufa era abaamanya emirimu gyonna egya Mukama gyakulya Isirayiri. Mu budde bwa Joshua abantu aba Isirayiri baaweereza Katonda era ne bamwagala ng'abazadde, ne bakuza abaana baabwe mu kutya Katonda. Era omulembe ogwo gwali gumanyi Mukama Katonda waabwe nga bwe kyali kirina okubeera. Mu kitabo ky'Abalamuzi essula ya 2 n'olunyirwa 7 paka 11 Bayibuli tubegamba. Abalamuzi Judges essula y'okubiri olunyirwa 7 paka 10 n'olugamba bwe luti, abantu ne baweereza Mukama ennaku zonna eza Joshua, ennaku zonna ez'abakadde abaawangaala okusinga Joshua, abaalaba omulimu gwonna ogwa Mukama omunene gwe yakolera Isirayiri. Joshua 8 omwana wa Nuuni omuddu wa Mukama n'afa ng'amaze emyaka 110. Ne bamuziika mu nsalo ey'obusika bwe mu Tumusereke mu nsi eya Efulayimu, y'ensozi ku bukiika obwakkono obw'olusozi Gaasi. Era Gaasi olunaku olwaleero. Era n'emirembe gyonna ne bakuŋŋaanyizibwa eri bajjajja baabwe. Ne wabaawo emirembe emirala egibaddirira obutamanya Mukama newankubadde omulimu gwe yakolera Isirayiri. Omusajja ono Joshua yatandika bulungi, n'abuulira enjiri, n'abuulira amateeka g'owa Katonda, ne baweereza Mukama Katonda waabwe wamu n'abaana baabwe. Naye emirembe egyaddako egyo egy'Abalamuzi tebaamanya Katonda, baali baddiridde. Bayibuli egamba buli omu ng'akola ky'ayagala okukola. Amateeka bakubye ettale, tebaagala kumanya bya Mukama, tebaagala kusaba, tebaagala kukola bibi byabwe, nga bali awo bwe batyo nagalaale. Era emirembe egyo nga bwe tulaba mu Bayibuli gyabonaabona nnyo nga Mukama ababonereza. Lwaki ababonereza? Ng'ayagala baddeyo nate wali we baali. Omulembe gwo bw'obanga okussa abaana bo nga kikwenda okubeera kimwe nabo bana abakuze baweereze Katonda. Kamatamiira bwe bataweereza Katonda
Mukama alina kwa beniko nga bwe yakola bano. Tusomese bannanga abaana baffe ebintu ebya Katonda, tubakuze mu kutya Katonda, tweyigirize Bayibuli, tweyigirize okusaba n'okusiiba, tubatandikeko abakyalina bato bamanye Mukama Katonda waffe. Bw'otakola ekyo abaana bajja kuddirira. Naye tweweeyo gwe nange abaana baffe tubakuze nga batya Katonda. Lwaki? Bwe tukola bwe tutyo bajja kukola nabo nga bamutya. Bw'oba tubakoze bwe batyo tebajja kumumanya, bajja mwegaana, bakole ebyamboone, bagende mu bwenzi, bagende mu bisiyaga. Naye bwakola nga batya Katonda tebayinza kudda makubo amakadde oba amabi. Ekyokubiri, gwe nange tugoberere Katonda ng'ekyokulabirako. Goberera Katonda wo, goberera Mukama, mugoberere enkya n'emisana. Tuyimba oluyimba nti nze naatambulanga naawe. Oluyimba olwo lukoze bulungi nnyo amakya olwaleero. Nze naatambulanga ne Katonda wange ennaku zonna ez'obulamu bwange. Ne mukyala wange bwe tutyo, n'abaana baffe bwe tutyo, ne Kasejjeefe bwe tutyo. Ate banange mujjukire tuli mu nnaku za luvannyuma. Obunnabbi Mukama bwe yayogera mu Bayibuli bugenda butuukirira buli lunaku. Juzi nnaku nga bbiri mabega nali ndi ku social media ngigoberera nnyo naddala ku lwa Bayibuli nga bagamba bwe twogera olunaku olwaleero enteekateeka z'okuzimba yeekaalu mu Yerusaalemi kumpi baziggyeko akawuuwo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti bwe bazimba yeekaalu eyo mu Yerusaalemi, kitegeeza ennaku ez'oluvannyuma tuzirimu mu masekkati. Kitegeeza nti era bali bagamba n'ogamba mutibagano nti ente oba ensolo ezina okuba nno zaawulirwa okukola omukolo guno okuwayo ekiweebwayo eri Katonda, baziteekateeka dda nazo zeeteeseteese. Kakitegeeza nti bwe bana bazimba yeekaalu eyo, omwo abakanya Kristo Yesu mwaliimira n'agamba nti ye Katonda nga bwekyawandiikibwa mu Bayibuli. Kakitegeeza nti bululuse kakati ennaku ez'oluvannyuma tuziyingiridde. Y'ensonga lwaki tulina okulwana ng'abasajja n'abakazi, bamaama, bataata, bajjajja, bakojja, basenga, tubeere ekyokulabirako ku busomezi bwa Katonda eri abaana baffe. Tetuyinza gamba baana kola byebana okukola ffe tubikola. Bw'otobulira njiri gwe tuyinza gamba baana ogenda obulira njiri. Tubamanyi, tubababuuza n'amazima tugabeera mu ffe. Kati kuno Mukama atugamba tweweeyo tugoberere Katonda. Bayibuli egamba bw'eti, kitabo ekyomumirembe 34 n'olunyiriri olusooka n'olwokubiri gamba bw'eti, Yosiya yali yakamala emyaka 8 bwe yatandika okufuga, n'afugira emyaka 31 mu Yerusaalemi. N'akola ebyo ebyali mu maaso ga Mukama ebirungi, n'atambulira amakubo ga Dawudi kitaawe, n'atakyukira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono. Omusajja ono Yosiya yatandika okufuga eggwanga lya Isirayiri nga n'emyaka emeka 8 gyokka. Kino ono omwana alina emyaka 8. Bagenzi, oyinza okiteebereza kuno muwala wange omuntu asemba yina emyaka 9 kati, naye emyaka 8 Yosiya yatenga okufuga eggwanga lya Isirayiri. Bayibuli etugamba nti Yosiya ono yagobereranga Katonda n'akola ebisanyusa Mukama Katonda we kwejja emyaka. Yagoberera misambwa oba lubaale, yagoberera Katonda nga bwe kimugwadde okukolebwa. Era omusajja oyo Yosiya, kabaka Yosiya, byakola byali birungi nnyo eri eggwanga lya Isirayiri. Buli lw'ogoberera Katonda oba okulawo amakubo ag'okubeera n'omukisa n'obuwanguzi.
buli wogondera Katonda oba oteekawo amakubo Mukama okukozesa ng'ekibya. Buli wogondera Katonda oba ogenda musanyusa era n'emirembe gye n'essanyu gye bibeera ku ggwe. Mukama atukoowoola mu nnaku ez'oluvannyuma tumugoberere ye. Ennaku zirimu olwaleero ebyokugoberera bingi. Mulimu amasanyu, mulimu okupepeya, mulimu okwagala kino ne kiri bingi toyinza na kubimalayo. Mukama bannange atuyambe tugoberere Katonda n'ekigambo kye n'okwagala kwa Katonda n'okumusinza n'okusaba n'okumunoonya n'okusiiba n'okusoma Bayibuli zaffe. Tugoberere Katonda. Ebintu by'ensi eno oluusi bye tugoba bannange biggwaawo. Era n'ekyokubiri tebiyinza kutumatiza. Abanywa omwenge tebamatira paka nga bamaze okufa. Ennaku zino osanga omusajja nga mutamiivu ng'aweddemu ensi. Era omutuulya bwoti mu ffensi atuulya mwenge. Tomubuuza nakumubuuza oba onoomuwaako esawo yonna bajja kukunywa. Mukama bannange atuyambe bwe nange tugoberere Katonda. Kinagasa ki okulya ensi yonna n'ofiira obulungi? Muisiraani yemulimba ayinza okujeekajeeka kano katwale kali kagule gende wagondi kalaba oti byonna ebyo akulimba tebijja tumalamu. Ffe ng'ekkanisa ng'abazadde ng'abalabi by'abaana baffe tweweeyo eri Katonda. Kakati ki kyetulina okukola mu mbeera efaanana bweti? Ekisookera ddala tuwe ekitiibwa okwagala kwa Katonda okusinga okwaffe oba okusinga okukwo. Tuwe ekitiibwa okwagala Katonda era okusinga okwagala okwaffe. Tubeere nga Mukama yasookera ddala siffe. Ebiseera ebisinga obungi twelowoozaako nnyo okusinga ne Katonda waffe, naye ng'ate gwe tulina okusanyusa ye Katonda waffe mwene. Bw'oba otambuza obulamu bw'oluganda ani gw'okulembeza eyo obulamu bwo? Katonda wo oba ggwe? Okola binaakusanyusa byokka ebya Mukama n'obireka, oba osooka bya Mukama Katonda wo? Mukama atukoowoola ebyaffe tubiveeko tukole ebyo Katonda. Friday wone najjamu obanati nga nkooye, omanyi akooye nampedemu naye Mukama namubuuza ye namalako ntya? Ne Mukama ne mugamba kama mbaaya sikagenda ku kibiina kya kaffe kyateekesa obulungi nja kujja mu nnyumba ya Mukama. Saakyebakamu tukole ebya Mukama. Okwagala kwa Katonda kutulina okusaaka ensi esira. Jjukira nti ng'okyali mulamu okyasobola okuweereza Mukama Katonda. Tumala okufa kiba kiwedde. Obudde bwe tulina bwe buloka kano bannange twali ku wiiki eyabba ne Musumba Joseph tubeera nnyo wano mu kusala tugenya Katonda. Jjo kababira olunyira olugambo olwo Isaaya 5:5 tinoonya Mukama nga kijja kuyinzika. Nga kikola ki? Nga kikyayinzika. Kitegeeza lujja kutya olunaku lumu nga tekikyasoboka. Lunaku kyakyo lwetuuze. Mukama atutta abantu be. Badduka bajja ku kanisa baleba Godson waali ne Joseph. Tetujja kubeera wadde bakirize mu ggulu. Ojja kutunya nawe eka. Tunonye Mukama nakikyayinzika. Tweweeyo bannange okwagala Katonda waffe. Kuba Mukama Katonda waffe naye kutwagala ffe naffe ayagala naffe tumwagale. Ensonga ey'okubiri, oteekeddwa okumanya okwagala kwa Katonda. Know God's will. Oyina okumanya okwagala kwa Katonda. Ebyo obulamu bw'oggwe ng'omuzadde maama taata kojja ssenga jjajja, kiki Mukama ky'okutya okukola? Gwe mwana mulenzi, kiki Mukama ky'okutya okukola?
Kimukama kyayagala okolera omalirize. Mukama atusaasire tumanye kimukama kyagala tukole. Jjukira nti obutamanyabo tebukuyamba. Ate simanyi tomanyi egenda jakubeekulinze. Tomanyi olina okuba ng'omanyi kimukama kyakukikola. Era tera nawe noba ng'okikola bulungi. Guno omwezi ogwa Maaki tugenda okubuulira enjiri. Matayo 28:18-20. Kikyo tunoonya kubanga okubuulira enjiri kwe kwagala kwa Katonda. Era mu kubuulira okw'enjiri mwe muva abayigirizwa abakristo Yesu. Kati abaana baffe tubafuula abayigirizwa ba Yesu Kristo, nga batya Katonda, nga bamwagala, nga bamuweereza era nga bamugondera. Manya nti okwo kwe kwagala kwa Katonda okulamu era okulungi. Katonda waffe atukoola bannange tuyigiriza abaana baffe oba tubagunjula mu kutya Katonda. Era mu abaana b'obuwala n'ab'obulenzi namwe mukole ekigambo kya Katonda. Temujeema. Mbagambe wetabala buvubuka n'abalenzi. Bw'ojeemera mamawo ne taatawo oba ojeemedde Katonda. Bw'ojeemera Katonda era omujeemere. Ekitegeeza buli lw'ojeema oba okoze bibiri mu kimu. Ojeemedde mamawo ne taatawo oba bakuza ne Katonda omujeemedde. Awo tobeera mukisa olera. Bwe bagambako ne weesumbuusula tekikuyamba. Kubanga omusajja Mukama muteekawo akulungamye makubo amatuufu. Ne batabani baffe twagala bamanye Katonda. Bwe tugamba tubeera ku kanisa tusande tubeera mu kimu, beera mukakkamu ogonyere Katonda. Jjukira tufe abazadde bo tugenda tukula. Ate tutaba tumaze okukula mwaba olina okutuddira mu bigere byaffe. Omulimu gwa Mukama mugutwale mu maaso, mubuline enjiri, mukole ebirungi, mugobe emizimu n'emisambwa, mubeere bawanguzi n'ab'amaanyi. Taata wange bambi yalokoka akuze, naye neebaza Mukama yalokoka. Era ennaku ez'oluvannyuma ng'ayagala nnyo Mukama Katonda we. Era neebaza Katonda nti taata wange kumpi afiirana mu kkanisa. Yali afiira mu kkanisa y'omusumba ligenze Lwere, omusumba Lwere. Yava ewuwe Emigadde, Bombo Road. Olunaku lwe yafa n'agenda mu kkanisa n'anoonya omusumba we Lwere. Bagamba nti bwe yatuukayo n'ababuuza musumba wange ali ludda wa, ne bamugamba musumba wo wuuno wali waali. N'ayingira mu ofiisi y'omusumba n'amugamba musumba wange nzize naye njala kutereeza ensonga zonna, bw'oba eriyo konna konna akasigaddeyo nsookatereeza. Neenenya ebibi bye. Bamala okubyenenya kwolwo bagamba bamala akabanga kali kawanvu mu ofiisi y'omusumba ng'atereeza ensonga ze. Bw'amala okikola ekyo musajja wattu n'atonoka n'agwa. Yamutwala mu ddwaliro teyavaayo. Muzeeyi yafa naye fadde tuyimiryaga mutabani. Nze ndi mubuulizi wanjire mutabani we. Mukama yeebazibwe. Ate sinze nzekka. Muganda waffe yali majja mu UPDF oyo yasiramu tukiza Mukama aliokoka. Naye muganda waffe Stephen naye musumba ali awo wali bwayise mubuulizi wanjire. Twina banyinafe abaana basatu bonna baalokoka. Muzeeyi mufu enjiri egenda mu maaso mu kika kyaffe. Naffe abatabani baffe ne balawala baffe mukole bwe mutyo. Bakitammwe ne bamama balaze ekyokukola mukkirize Kristo mumuweereze. Mutuweereza Katonda n'oweereza. Sitaani nga taliweerezeka, sitaani muzibu nnyo. Ne bw'omuweereza otya apeniko. Musajja muzibu ddala, tumugenda ye. Tukkirize Katonda, tumuweereze, tukole okwagala kwe. Ekyokubiri, tubakasa ensonga yasoose, tambulira mu kwagala kwa Katonda. Tambulira mu kwagala kwa Katonda. Gwe ng'omuzadde nga omwana mu maka.
tubeere bagonvu ekigambo kya Katonda, tubulire enjiri, tutambule mu kitangaala, tuwe ekimu ky'ekikumi, tukole eby'obutuukirivu, twagale Katonda, twagale bantu bannaffe, tutereze ensonga zonna. Mukama kyatwagaza ekyo. Kati omunno tukuze abaana baffe mu bunnabbi nga tubateekerateekera ebiseera ebijja mu maaso. Oba Yesu akomawo nti tumanyi naye bonna wabakomeddewo abasaga abaana baffe nga beeteefuteefu. Bajja kuba kya nnaku nnyo nga Yesu Kristo akomawo ng'abaana baffe bali mu mabaala, bali mu birabo, bali ku ppwete bwakata liralira. Abaana baffe balina kubeera mu kkanisa nga basinza baweereza, oba balikola mirimu ki, ba engineers, basomesa, basawo biki, yonna gye banaabeeranga nga baweereza Katonda. Mukama atukohoola era Katonda waffe kyagala tukole. N'ekyokukira okukola, faayo eri amaka ga Mukama ate ogazimbe. Faayo eri amaka ga Mukama ate ogazimbe. Value God's family enough to build it. Buli muzadde faayo, tugamba nti tebikwatako, bikwatako nnyabo, bikwatako ssebo. Abaana be tukuza bakwatako bava mu ggwe. Mukama atukola tuba n'obuvunaanyizibwa. Oyinza tuli muzadde naye ng'oli musomesa oba olabirira abaana mu ngeri yonna. Mukama atukoola tufeeyo eri amaka g'obwa Katonda oba ekkanisa n'abaana baffe, kubanga mu ekyo mwe muva okuza abaana ta Katonda waffe. Mukama ekyo kyatwagaza gwe nange olwaleero n'ekya. Njagala okuba nti nfundikira naye kambajjukize nti Yesu Kristo anaatera okudda. Sijja kukoowa nga jjeefe mu kyaki. Tuli mu nnaku ez'oluvannyuma. Era nga bwe bagamba bulijjo, ffe tetusobola okuteekateeka bantu genda mu keyeera mu muliro. Tukuteekateeka genda mu ggulu k'amatimbi. Y'ensonga tujja kukuwagana, tukuwaganire ddala, tukiddemu nate, tutereeze tugikkaanye, kubanga bw'obanga okiwulidde n'okigondera tojja genda mu keyeera naye mu ggulu. Jjukira nti Mukama yeewuunyisa nti teriyo muntu aligenda mu muliro gwa keyeera nga teyeesaliddeewo. Guusalawo mu bigambo byo, mu bikolwa byo. Naye tusalewo ffe gwe nange tuweereze Katonda. Yoswa agamba nti nze n'amaka gange nja kuweereza ani? Mukama. Era agamba mumusaleemu gwe munaaweereza biri gye muli eyo, naye nze n'amaka gange nja kuweereza Mukama. Era ewange ogwo omulago ogw'ewange nti nze n'amaka gange Katalina wange n'abaana baffe tujja kuweereza Mukama. Era ffe tusalewo ekyo nnyinnyini tugwe n'amakaago n'aboera nabo ffe tuweereze Katonda waffe. Mukama atukoola bannange tube ekinno tusomesa abaana baffe empisa z'obwakatonda. Tugenda okubulinga gwe omwezi ogujja gwa Maachi. Tukkiriza Mukama nti tujja kulokoka. Tukikole kino guno omwaka gw'empera mwaka gwa kusatu gwa kuna. Naye nga buli mwaka tubaleka tubulira ekiro abantu nga balokoka 12,000. Lwakuba tutubafuna mu kisogo abantu tubulira enjiri okuba tubakomawo mu kkanisa yaffe. Guno omwaka twalina mmere ebeerenga ekubisa olw'olunyinga ebiri abantu 14,000 balokoke badde eri Katonda. Weewaawo tubajja mu kkanisa yaffe niyo yonna gye bali balokoka gamba nti amiina. Tukikola mu bunnabbi. Sigamba nti ffeffe tujjuze ejja kujjuza Mukama mwesigwa. Naye tukikolere olw'obwakabaka bwa Katonda n'okwagala kwa Katonda. Mukama atuyamba nange. Tunyweza obulowoozi, nyweza ekigambo kya Katonda, nyweza obutuukirivu, weenenye ebibi byo olutawedde entakera. Obeere omukazi omusajja omutukuvu Mukama ogenda okukozesa mu nnaku ez'oluvannyuma. Ate n'ekyokubiri okuza abaana oba abavubuka bawala oba babulenzi Mukama bakwedde mu mikono gyo. Abaana tubazaala abo bamulirwano bakuze
okola nabo bakuze abavubuka abaana b'obuwala n'ab'obulenzi. Era Yesu Kristo atusuubira bulungi nnyo gwe nange okukola ebyo ye by'ayagala, si gwe by'oyagala naye ye Yesu Kristo by'ayagala. Ekirungi byonna biteeka kukyawandiikibwa byonna birimu. Mukama tukola GFM ng'ekkanisa tukuze omugigi ogw'abaana oguddako okutya Katonda okunaamuweereza. Nja kusaba ofuname ku mutwe gwo ozibuze ku maaso go nete ekintu bbiri obeere nga ekigambo kino okyaniriza mu mutima gwo. Genda mu maaso yoko ne Katonda nga ekigambo kino Mukama nkyaniriza mu mutima gwange, era njagala Mukama ekigambo kino kinkolere mbeere omusajja omukyala ow'obuvunaanyizibwa, mbeere Mukama nga nkwagala era nga nkutya, era onnyambe nsobole okukuza abaana bonna oba abavubuka bonna. Oyinza okuba nga muvubuka wennyini naye nga eri abavubuka bakwetoolodde, Mukama akuyambe obakuze ng'obateekerateekera omulembe oba omugigi okugenda mu maaso. Genda maaso era Mukama n'ebigambo ebyo. Genda maaso oluganda. Genda maaso oluganda. Oli maama oli taata. Oli muvubuka tekina mutawana kwekyo. Oyinza okuba nga oli muvubuka naye nga Mukama akoze okutuuka abavubuka abalala. Oyinza okuba nga oli mwana naye nga oyamba baana banno, Mukama akuwe omwoyo w'amagezi okwatuukuza baganda bo oba abaana bo mikwano gyo mu kutya Katonda. Mukama tukwebaza Yesu. Otuyambe ayi Mukama. Otulongoose kabaka wa bakabaka. Otutukuze ayi Mukama. Otufuule ekyo Mukama kirala tubeere. Gwe Katonda waffe omulungi ataggwaawo. Mukama ng'ekkanisa guno omwaka gwa bunnabbi. Mukama tuyambe tukuze abaana baffe mu bunnabbi. Babeere Mukama nga tubateekateeka, nga tubatendeka okubeera abantu abatya Katonda mu myaka egijjako mu maaso. Omuddu wo Yoshua bwe yakuza abantu be baamala ne bamwerabira emirembe gyaddako, naye ate Yosiya n'ayimuka mu myaka 8 gyokka n'akulira by'obutuukirivu. Naffe Mukama tuyambe abaana baffe wadde nga bakyali bato bonna Mukama bakuweereze. Gwe Mukama tutaffe bulungi atondawo. Mukama tukwebaza. Tukwebaza Yesu. Tukwebaza Yesu. Nga mmaliriza okusaba nga buli omu omutwe gwe gukotose wansi njala okubuuza oli wano musaabizi naye tunaba kulokoka nga tukkiriza kusoma omulokozi wo. Nja kusaba oyimusa omukono gwo waggulu tukusabire okkirize Kristo ng'omulokozi wo. Eri omu kuffe lokokanga bw'obanga tunaba kulokoka teeka omukono gwo waggulu mu bbanga tukusabire nga tolokokangako. Mukama tukwebaza olw'emikono ebyo egenda mu maaso. Mukama tukkiriza nti Yesu Kristo gwe mulokozi waffe, era Mukama nsaba nti gwe Katonda omulokozi oyambe abantu bano. Mukama tukwebaza. Nja kukusaba obanga wandiza omukono gwo waggulu oddemu ebigambo bino. Bw'obanga tulokokangako ndi okusookera ddala teeka omukono gwo waggulu. Bw'oba gwalokoka gwegenda mu maaso osabe, naye bw'obanga tulokokanga yogera ebigambo bigamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero nzija mu maaso go era nga nkusaba ondokole kubanga mbadde mwonoonyi, mbadde sigoberera mateeka ago, naye olunaku olwaleero ndokose nazaako ebibi byonna, ontukuze mbeere mulongoofu. Era Mukama nnyamba onjweko omwoyo omutukuvu nyweze obulokozi bw'ompadde, era wandiika erinnya lyange mu kitabo eky'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Katusabe nga tumaliriza. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo. Bayibuli egamba nti ensi tulimu eriggwaawo naye ekigambo kya Katonda tekiriggwaawo. Tukwebaza Mukama olw'amazima ga Bayibuli
bw'otuyigiriza olunaku olwaleero okukuza abaana baffe mu bunnabbi oba okubakuza tumanyi balibeera b'amaanyi, balibeera bawanguzi, balibeera bannabbi, balibeera babuulizi ba njiri, balibeera basumba, balibeera abakazi n'abasajja abagenda okuweereza mu maanyi mu kusinza ne mu kwagala ne mu kwegayirira. Era Mukama tusabantunuke, Mukama mulungi, ekigambo kyo Mukama kiweeko amafuta kibe kyoke kiveeko ebibala. Era ng'ekkanisa Mukama atugenda okubuulira enjiri mu mwezi ogwa Maaci, Mukama tuwe amafuta ag'Omwoyo Mutukuvu, tubuulire enjiri ayi Mukama, abantu Mukama balokoke, tubateeketeeke babeere ng'abayigirizwa, era abantu abo babeere ng'abannabbi mirembe gy'okujja maaso, babuulire enjiri n'abaana baffe awamu ayi Yesu. Era Mukama buli kinoomu agenda okubuulira enjiri, otuwe omwoyo w'amagezi n'okutegeera, era Mukama otukume omutukuvu. Mukama tukwebaza mu linnya lya Yesu Mukama ffe tusabidde, amiina.